Kankabadizeeyo weewaawo mbatumiddeko nnyo mwenna gye musinzidde. Nze Nicholas wano nnyumirwa nnyo nga njogera ebigambo bino n'abalala abalina endowooza yange n'entegera yange ey'obwakabaka bwe tuweerezaamu. Muganda wange John the Preacher nkutumiddeko nnyo, weebale. Nnyumirwa nnyo nga nvumwa. In fact nkyagala nnyo omuntu nanvuma nkyagala nnyo 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 nnyo. Actually from the beginning of my podcasts, kuva we najja ku internet kuno, podcasts zange zenkola, nyumirwa nnyo abantu nga banvuma, nkyagala nnyo. Ntera bagamba mu comment sections omwo tekinetagisa kunsuuta kumpaana, weebale nnyo kubanga enkyo jja kunvuma, okategedde. Ate ntera nnyo bagamba nti sikweguya kusubscribinga, tekingattako kubanga YouTube channel tetugimonetizing, tetugijjaako sente. Oba ina views meka oba meka tetugijjaako sente. So which means nteekayo byenjagala, gwe byotayagala kuwulira byenteekayo. We don't monetize those pages. So kitegeeza ki sigenda kweguya ku subscribing, nali kweguyiza naye nedda. Now from the beginning in fact this is the last video gye ngenda okukola okuwa message eno to all those who are outside, following our brother Isaac Rwomushana n'abalala balina entegeera n'endowooza ng'eyo, kubanga twafunyemu abagoberezi abasamize, twafunyemu secularism eyo, ekintu ekyo kiri secularism ekyo ekipushinga ebintu bino. Nabagamba from day one there is something that is crawling down behind all this. Nabategeeza nti ensi kasite ekwagala n'ekusuusuuta, manya waliwo ekikyamu. Kati bino betubyogera bagamba batuvuma, batemwagaliza, omuvubuka bayiseeko alinye mu bizinensi. I don't care about such. Tebinkwatako, tebinnuma, kubanga ensawo zange tezikalidde, n'ekkanisa zetuweerezaamu tezikalidde. So I don't care, takutte mu nsawo yange whatsoever. Now nembategeeza nembagamba nti ensi yo kasita ekwagala. Omutume wa Kristo ayitibwa omutume Paul yayimirira lumu, yali ne Filipo mu Bikola Batume 16 baali bagenda okusaba, okuweereza n'okusaba. Akati ne basanga akawala kaliko dayimoni ezaali zifunira bakama baake ebintu ebirungi, ne kaleekanira waggulu nnyo. Be bano abasajja ba Katonda abaweereza ekkubo erigolokofu, abaweereza Katonda omulamu nga kaleekanira waggulu. Kakolanga ekintu ekyo buli ntakera, buli lunaku nga kakikola. Then lumu omutume Kristo n'agamba, no, this is too much. Kana kakazi tekali ku lwaffe, kajja katya nga kawagira ebigambo byaffe. Kajja katya nga kawagira ebigambo byaffe. Nze Nicholas njogera ebigambo, omusamiza byogere. Never. Olaba mu kanisa wembyogerera, mu kanisa mulimu emisota ne gigwoloma
nigireekaana olw'omusamize ali eri wabweru. Kyekimu era ne Bugembe bamama Fina kumukubira mu ngalo, "Mama ye musumba waffe, nze bwe ndiba nfudde wama gwajja okunziika, ono ye musumba waffe." Abalogo abasamize bano bafifida kwini bajjawo laavu eyo eyagala ggwe, bajjawo okwagala okukwagala ggwe ne bashiyalinga n'ebintu byo, bakujjawa. I've never seen this in history. Abaana abo kushiyalinga enjiri oba ku lusedi z'abaweereza abalala bonna. Never has it ever happened. Why you? You got my point? Then zino stations engeri gyezikipise BBS bakukyaziza, simanyi ani omulala abo bakukyaziza ku speed, birina engeri gyebidduka mu speed. Kakati kango oba yekunga oba yani oyo omuvubuka aweereza ku NBS omwami yakubuuziza ekibuuzo n'abuuza nti eri abantu abatali entitled okuwa mu kanisa, kubanga wayogedde statement egamba nti walina gye wagenda eyo wagunjizaawo kisitole ekyo, okiwulira nga kisitole ekipange, wagenda eyo n'osanga omukadde mu kanisa eyo n'aleeta emitwalo 2, simanyi n'ogimuddiza, simanyi n'ogiraba oti abavubuka bagende bamugulira obuwunga ne sukaali n'ebirala, nti so kati mulinga olaga ennaku, olaga nti okwatibwako ku bantu abamu nti tebalina kuwaayo mu kanisa, olaga nti amamwe temulina kuwaayo, gw'oli mukadde nnyo. Omusajja n'abuuza ekibuuzo eri abantu mu kanisa nga tebateekeddwa kuwaayo, n'ogamba it is coming back to you, kubanga Bayibuli tetusomesa bwetyo. Bayibuli etusomesa Mukama waffe Yesu ali ku kituuti alingiza mu kibbo alabe bawaayo batya, agenda okulengera nga waliwo omukadde awaddeyo eppeesa. Bayibuli esomesa waliwo abagagga bangi abawaayo, naye ayita abayigirizwa be n'abawa ekyokuyiga n'abagamba nti omukyalo ono awaddeyo eppeesa emiti, omukyalo ono awaddeyo eppeesa, asinze bali bonna kubanga awaddeyo ekiri ku mutima gwe. Kristo yaligambye nti eppeesa lizzeeyo tolituwa, lizze ku kiteeteeyi kyo egomesi ereme kuyiika kutambula ng'oli bwereere. Naye akulagana ne eppeesa Kristo yalikkiriza. Kitegeeza nti Kristo newe muleetera 10 akikwata, kitegeeza namuleeta 10 alukwata, regardless oli mu myaka emeka, ate nga yali namwandu, ate nga Bayibuli erizavinga nnyo bannamwandu. Tolaba nti nno waliwo ekintu ekitali kituufu mu bintu byoyogera ne byoyogera ddala ebyo ebitalina mu Bible verses and references. You are going to talk a lot and you're going to talk too much, but at the end of the day ogenda kwekuba engwala, bagenda kutandika okuddayo bagattegatte obutambi bw'ojjoyogera. Now in this case Jjumba Aligaweesa ajjawa laavu ewaana enjiriyo, kati batandisa kuyita ono musamize. Nabadde ndabayo nga baana bagamba bweza jjajja Isaac Rwomushana, bweza Isaac Rwomushana jju, kubanga temumanyi kye muliko. Ensi ey'omu mwoyo engeri gyeri mu cooperatingamu in this case temumanyi, you don't know. Kati fe aboogera mugamba obujja bubakutte, kakati bizinesi yammwe ewedde egudde. No, never. Olaba mu kuyeyesimba mu kimu ekya 10 okikuba ku ttaka, biganye, byagaana, tuli fenna. This system is working that way. Rwomushana ensi eno kasitolengera ensi eriwa, ensi gwe mwoyo ogufugiramu mu baana abatagonda. Yokaana emu, ebbaluwa ya Yokaana 3:13 egamba nti temwewunya ensi okubakyawa, temwewunya, don't be surprised if the world hates you. Kati ensi eri guli omwoyo gwa Antichrist ogufugira mu baana abatagonda. Befeso 2:2 kasita gutandika okukukubira mu ngalo ne gukulaga nti gukwagadde ebigambo byoyogera. Olaba Jjumba agamba ebigambo byayogera, enjiri gyayogera ye munne yaffe. That's a spirit of the world and that spirit should be rebuked. Kati mwande kyemukola musirika ne mubireka ne bitambuliraawo. Olwo kati bano abasamize bagenda kulokoka ddi? Bano abantu bano bagenda kulokoka ddi? Bano abali mu secure bagenda kulokoka ddi? Ngeri bafunye Jjumba bakubira mu ngalo nti Rwomushana ebigambo byayogera bye bimu naffe bye twogera wano. I cannot reach to that extent. Never. I cannot reach to that extent. Beri yabaddukanga n'abasamize nga badduka okugenda okutaasa obulamu bwabwe. Mwate kati abasamize bali mu bakubira mu ngalo.
brother, something is wrong. This is like end of my story.